Olunaku lw'eggulo kaabadde kayisanyo ku biggwa by'abajulizi e Namugongo nga tolina nawoyisa kigere olw'abantu ababadde abayitirivu abeetabye mu kulamaga kw'omulundi guno. Tuzzeeyo olwaleero okulaba embeera bw'ebadde. Ku kijjukizo ky'abakristaayo tusanze abalamazi balinnya bbaasi ezibazza gye baavudde. Ku biggwa byombi okulongoosa kugenda mu maaso. Kati ffe nga banajje aba Bikira Maria twetema abaana ba Maria netugamba ffe ng'omukolo guwedde tugenda kulongoosa ekifo. Kyokka nga bulijjo waliwo abalamazi abakyalemereddwa okudda ewaabwe. So now we are stuck. We are very stuck. So that we want some help from you people. Ate abalala obwedda basala ntotto ku butya bwe bagenda okuddayo. Abamu balabiddwako nga bakuba amasimu ag'okumukumu. Abalala tubasanze mu kkubo nga bikyabasobedde. Kyokka wadde biri bityo kino tekiganye balala kugenda mu maaso na kusaba ko n'okwegayirira ku bibumbe by'abajulizi. N'abaze okweyolera ku nsimbi nabo obwedda basibamu emigugu gyabwe okudda gye baava. N'ab'ebyokwerinda nabo bakuttemu ebyabwe okwamuka ekifo kino. Bwana mukulu w'ekiggwa ky'Abakatoliki atubuulidde embeera nga bw'eri. Babeerawo bannaffe abatasobola kuddayo nga abalala bwe bakola. Abo bannaffe abamu baati balina kasente ate abalala babalwadde naddala nga balina obugonvu mu mutwe. Mulimo gwaffe ab'e Namugongo nga twegatiddwako dayisiisi yateeseteese ku mulundi guno Olugazi dayisiisi era twetegese okubayitamu okulaba nti tubalabirira baddeyo eka. Atubuulidde n'enteekateeka gye balina eri abantu abakyalemereddwa okudda ewaabwe. Abo bonna bwe bagenda olwo ntandika bateeka awamu ne tutandika okwogera nabo okulaba buli omu gy'avudde ne kye yeetaaga. Omulimu ogwo tusuubira ogutandika ku ssaawa nga 6 era nsuubira ssaawa 10 we zinaawerera ng'abasinga bonna bagenze. Kyenduubirira olwaleero nti bwe bunaazibira nga tiwali n'omu atannaddayo oba atali mu lugendo kuddaka. Okutwaliza awamu okulamaga e Namugongo kwatambudde bulungi ku biggwa byombi. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.